torwananga kigo n'embizi kubanga mwonna mujja kwevurunga mu bitose naye ate embizi nnyo embizi yo bwe mwevurunga mu bitose ate yo benyumirwa ku leadership ngekulemerwa Kyagulanyi bona ngo tade secretary general n'empuuga ali mu parliament bona basajja bagezi nti abantu abagezi bwe basirika ate abajega beyongera obungi kati nze okuddamu abantu bano nga barumbye Kyagulanyi ne NUP mpe ekitiibwa mukadde waffe yatufaako Nelson Mandela bw'ova ku NUP n'ogiwogokako bwoti kobeera omubaka wa parliament ekisanja ojja kukola kino kyokka kyekisembayo nubwe bakugura nze sifaayo bwe bakugura bwogenda that will be the end of you politics ate basajja mivure nkulinako data gonagenda mu maaso nja kwogera nekyakugobya ku impact radio mu Ndeeba ogamba nti abantu ba NUP basiyazi gwe kyakugobya ku radio mu Ndeeba impact radio kiki ekye wakora genda ku NUP mpora nja kukwabya Okay, mwene wana flash in Uganda kwetu tukomye kompeo okubawereza nga bulijjo neka kensa waffe Jajja n'oku Byarugaba twebaza omukama bulamu batuwadde wali mulamu naffe tukyali balamu newankwadde embeera yo tenaba kutuuka bwe tugisuubira kyesijja kwerabira buli ku program naye tutwewaayo okusiga nga tubeebaza okutukwatirako okutujjanjaba mbeebaliza ddala mwebale nnyo mwebalire ddala wali omukwano gwange anti Jennifer sijja kubabuulirawo gy'oli wagambye nti nno olwaleero ojjamu kwekakasa tunyumyemuko naye era essaawa zino ntuuse nankwadde obudde bukyali bwa kiro mwebale kutujjanjaba olugendo tutambuddeko 8 ku 10 nsooka naba namba ya Jajja NUP Byarugaba kuba nti westali musumukubira nemuwuliziganya awamu naye abo twabasuubiza tukyali ku tuli ku mpiso 7 naye kakati tubuzayo 6 olugendo tulusiibula bwe tutte buli mwezi tulina okufuna empisa emu naye akadde kamu mitwalo 2 so kulaffe banaflash action management kuba nti mwewaayo netutambula nammwe musigale nga mukyatambula awamu naffe seka namba ya Jajja NUP Byarugaba William eri 077291 sorry kanjidem bulungi 0772980933 ye namba ya mukuru Byarugaba mumukubire munyumyemuko ababuulire embeera nga webadde tunatira kati tugenda kufuka history nti yaliko mulwadde for 8 months yaliko wansi nenga by God's grace wali era atandise okunyirira because you've made him what he is today and the love you've showed us so mwebale nnyo mwebale ddala nebazako awamu M&J Medicare Clinic eddwaliro esangibwa ekawempe nalyo tutambulako nalyo enamba yabe essimu etakava kubireko bakujjanjabe where possible awamu ne Haji Kabogoza asangibwa ebuyikwe alombeddwa ajjanjaba endwadde ez'enjawulo ebyamaka awamu n'ebyensimbi so mwangambe namba njibawulezenga 772 739961 772 739961 ye namba ya Haji Kabogoze mukwereka essimu musobole okukikwasaganya wow kati tutandikidde ku program yaffe noko lwaleero mbebaza abalabe program zaffe ezayiseeko kwemabega nga tugezaako okutambuza okugonjoola ensonga eziri mu ggwanga mbebaza nnyo mwebale kusigala nga mulaba and thank you so much for subscribing and sharing do not forget subscribe so okufuna notification at the same time ofune nako osufuuke member of our programs kati ekiri mu ggwanga ennaku zino tuli mu kwebuuza Jajja NUP yatugambako nti ebyobufuzi kati bitandisi byakatandika butandisi naffe tugenda tukyaba kituufu byakatandika butandisi ate omwaka guno gwe gusookebwa
abana byabufuzi ab'enjawulo bakubino ebya mukulu honorable Jakana nga tubivuddeko bantu bangi balumbye BobiWine the gladiator NUP president otwalabidde olupapula lwa New Vision olw'eggwanga olukulirwa Don Wanyama ninga gamba nti ekibiina kya NUP kisasise nti byakulya nsimbi sibinaako evidence eri awo naye tutuuke mu Byarugaba n'atunyonya natulaba embiranga mweri otwalabidde n'ono omukugu bayita Nandala Mafabi owa FDC yagamba nti awaaye singa twekalakaasa dda ne tulize NUP yebe ekitukolera nengamba mwakkiriza nti NUP y'amaanyi yesobola okutugomya gavumenti eno eriko nengamba tujja kuli embeera eyo Jajja NUP ye embeera eyo agirabe tunakadamu bagamba nti ne Katumba ye yasabadde okwekalakaasa nti ne Katumba katasiiga Bobi ne bannaani bantu mmwe nono omusajja gwe bayita amba mwita abasajja bimivule amba mwita abasajja biwempe bwe bityo bonna bamulumbye the gladiator BobiWine president wa NUP so ffe twebuuza kiki ekiri mu ggwanga okulumba BobiWine nga kiyitiridde ensangi zino what is behind that awo tugendedde bamu ku Byarugaba ye embeera eno agiraba atya Jajja ffe tubuuza kuba tulabe abatulaba n'abatuwuliriza mbaramusiza mwebale nnyo okubeera ku mukutu gwaffe the Flashlight Uganda mwebale nnyo mwebalire ddala n'okusingira ddala nsooka kwebaza mikwano gyange abantu abanfudde ekindi kati mu bulwadde bwange abantu b'omu diaspora nja kubyebaza sigenda kukoowa kubanga manyi nga bwe nali manyi bwendi manyi bwe bantuusiza mbebaza nnyo abantu b'omu diaspora simanyi engeri gye nsobola kubebaza kusinga wano kubanga bankolera ekintu kye nali simanyi kye nali sisuubira mbebaza nnyo nase kwebaza yonna singa bwabagambye definitely buli mwezi nga gugwako nja kuddangayo mu ddwaliro naye nze mu kulaba okwange abantu we banzije kana akantu akasigaddeyo katono nnyo katono nnyo nnyo mbategeeza nti obulamu bukomyewo there is no question about that and there is no doubt mundaba nga bwendi kati essaawa yonna ngenda n'okutandika kutambula kukola Katonda w'amaanyi mwebale nnyo okunkwatirako kyova olaba nobwe naba nebaza abantu bali mu diaspora ne siremwa kwebaza ne pulezidenti wange Kyagulanyi ne secretariat manyi abantu b'omu diaspora oba connectinga bulungi ne Kyagulanyi ne secretariat tobaawula ba Ruganda in fact they are not twins but they are one so bw'olaba nga abantu bakukwatiddeko ate tiweerabira Kyagulanyi ne secretariat now nze abantu abangoberera mbasiima nnyo n'ebigambo byange ebyenjogera mwefumiitirizenga nzijukira ng'omwaka guno oguwedde nga tugenda gumalawo nakola interview nimbagamba nti omwaka gwa 2022 ebyobufuzi bigenda kuba byakaasa mmemme nnyo n'abantu bangi tebategeera ekyentegeeza kyova olaba BobiWine okulumba kwe bamulumbamu ne NUP na bino bikyali biwero bakyalumbira ddala yes tibanaba na bino bikyali biwero wabula abantu ba NUP mbakuutira ekintu kimu oba bibiri ekisooka mubeere bagumu ekyokubiri mubeere committed and focused mwesiime buli muntu wali yeesuneko omanye nti NUP mu ggwanga kati yeetambuza buli kimu kyovura buli muntu yenna naye akayiga kwogera naye ayogera bonna bali ku kintu kya NUP buli muntu yamala dda kukizuula nti kino ekibiina kitumalawo kino ekibiina Uganda yonna abantu kye batunuulidde kyafuuka mwezi bwegwaka buli kimu yes bw'olaba
bworaba new vision je tumanye ya government ngeteka headline neteka ko cyagoranye nacho kisesa abantu njagara mutegere rwashi urupapura rwa new vision kati uri kuri bwa doni wanyamoyo ye yasikira tamari mirundi okusoka yasoka kusikinga president agumye mirundi ye yamusikira doni wanyama kati mirundi gwe bamujeho ni bateka doni wanyama kabushenga muserecho yari executive director wa new vision kabushenga ne bamugoba ne bamuzawa bari kabushenga yari nemputu emputu se yari na kabushenga yari na obwongo bungi ngatamara gateka ko ibintu bya kijega ku headline nze ndoza echo cyamugobya niba leta doni wanyama ali no mutwe n'obwongo bwebutyo imwe timuro njagara mwefuminze murabere washi BobiWine bamutade ku new vision ni bamuteka waguru ne president wa Uganda yateka doni wanyama tibatira kumuteka waguru naye kiri mwaka kuryo ka mutawana bwe babagara okudamaginga reputation ya Cyaguranye ne NUP Cyaguranye abo bamuleta ku headline waguru okitegede nga bagara okonona Cyaguranye ne NUP awo mutwe oguba mutwe gwa new vision waguru ba headline naye bwe baba nga Cyaguranye wale cyakoze kirungi tibasobora kumuteka baba mutado amuteka mu 48 page awo president Museveni okubera ku mutwe waguru awo baba basima busimi nayo Cyaguranye kumutekawo nga bavuma buvumi okitegede so mureke nti Cyaguranye anarobe nawe ridenga bagamba nti mubade mugamba nti new vision teteka Cyaguranye ku headline ku mutwe waguru ne ekitwebuza mu mutadeko rwachi on what cause image damaging awo Cyaguranye abera kunguru image damaging ku rupapura rwa head then image promoting oyabera Museveni image promoting Museveni image damaging oyabera BobiWine zona ziba headline yes so timotia timwe yeso kwerarikirira kuberawo naye BobiWine asharumbibwa nyo naye endumba kati je barumba mu BobiWine waliwo kakenso mu ya gamba bwati nti never wrestle with a pig, you will all get dirty, but the pig will enjoy it. Urira nti torwananga kigo nembizi kubanga muna mujja kwevurunga mu bitose na yate embizi nyo embizi yobwe bwevurunga mu bitose ate yebenyumirwa genda maso mpuliriza kakati akakendese imwe abantu banu putuna kwa begendereza nze nganza bera ku media ku social media bera ku YouTube abera ku TV ku radio lazima ebintu binu bibagamba nti urusi mureke kwerarikirira mureke ku mumanye byobufuzi bya Uganda ngabwe bitambura gemora banga bakuba mayinja BobiWine na chi ebintu ebimu abantu abamuti twandi bazemu kati ngabasajja mivuri okulumba BobiWine chovara ndesa kagero kano na yate nze ekibanji shindetro okubadda mu we wawono yagamba bwatyo ye yarategeza nti tulimenga ngabantu babasajja mivuri tulimenga kubadda mu kubanga bajja kutwinjowinga nyonyo nibajja kana bajja chobara bagamenti embizi yobwo wrestling nayo ngona mujja kwesiga bitose naye yejja kusanyuka
katagede bulungi kubanga ebitosi gwe murimo gwayo kubanga ati kati abantu bano abatulumba gwe murimo gwabwe bwe tubaddamu ate bo bajja basanyuka nnyo era bwobanga in fact waliwo ekintu kye tuyita contempt card contempt card president waffe gyakozesa kati addamu batono nnyo abangi abaleka ekyo tuyita contempt card omuntu n'omuleka namusiimye nnyo kati nga New Vision yo yabazeemu kubanga New Vision Doni Wanyama kyaliko mukama we kyeyamutuma kyali mukola era Doni singa tarumba NUP nekyagulanye nali badde neewoonya kubanga okumuteeka mu New Vision mukama we kyeyamuteekeramu wabula omugenzi Nelson Mandela yagamba bwati kyovula abamu titusirika yagamba bwati nti when wise men keep quiet fools multiply. When wise men keep quiet fools multiply. Kize mu Luganda nti abantu abagezi bwe basirika atabajega beyongera obungi kati nze okuddamu abantu bano nga barumbye Kyagulanyi ne NUP mpe ekitiibwa mukadde waffe yatufaako Nelson Mandela sisobola kusirika nga barumbye NUP ne Kyagulanyi ne Kyagulanyi naye kyaliko weewawo ebiseera ebisinga ebingi akozesa social media nga addamu abo now Doni Wanyama ogwemanyi bulungi omulimo gwaliko naye tagenda kugukomya bwagukomya bwati omulimo gufa kubanga kye bamuteekerayo wabula twebuuze ebyayogera bituufu nti NUP top leadership basasise NUP top leadership barwanira sente Doni Wanyama tubuulire sente zivuddewa kati bw'obateeka kuninga n'okugamba nti tubuulire sente zivudde n'okulwana kwe barwana mu mayi bagamba nti ziva bweru ebweru wa tubuulire ensi bw'omala kutubuulira ensi otubuulire n'ekitongole ekisindisa sente ezo ekisponsoring kati bo beekwasa mu western countries be bazireeta ne bakomaawo naye ebyo byonna ebyo baleeta ekisinga obukulu top leadership ya NUP okusigala ngeri intact namwe mutwangwize muveeyo mulage ensi nti mukyali omuntu ogwo omu kati wenjogerera bavudde mu lusirika president yabadde abayise ne bagenda mu lusirika si mulundi gumu seebiri ekyokubiri mu nsi muno ekibiina ng'ekya NUP kifuna nnyo mu Uganda muno timusobola kubulwa mu nkaayana in fact enkaayana ezo n'oluusi ze zikulaga vibrance eri mu kibiina singa basirika busirisi n'owula nga teri kanyego era n'alitidde kubanga ekibiina ekiramu ng'ekirimu abantu bangi abasinga obungi mu Uganda n'owula nga teri kanyego in fact n'okukaayana oluusi kubaherese ekibiina ekiramu muteekwa kubeeramu okukaayana ekibiina ekirubirire kukwata eggwanga lino omwe aleeta kino omulala aleeta kino kye tuyita wabula okukaayana okusinga obungi okuli mu NUP oluusi kubeera naherese yes buli muntu aleeta kino naleeta kino naye ekisinga obukulu tulina top leadership ng'ekulemerwa Kyagulanyi bonna ng'otadde secretary general
nempuuga ali mu parliament bona basajja bagezi bona basajja balengera wala ekirala nze wesisobora n'okwerarikira yadde n'akamu buli muntu yena anaava ku NUP katugambe ng'ababaka baffe aba paramenti nze ewembeerera omugumu kusinzira ebyafaayo byemanyi ne political temperatures eziri mu Uganda kati bw'ova ku NUP n'ogiwogokako bwoti k'obeera omubaka wa paramenti ekisanja ojja kukola kino kyokka kyekisembayo nobwe bakugura nze sifaayo bwe bakugura bw'ogenda that will be the end of you politically ng'obadde mu NUP ne bakugura ebibyo biba bikomye kikulaga nti abannayuganda kati we baali baavaawo baagala change baagala n'omuntu ayagala change n'abakulembera bamwagaza kubeera ng'alowooleza mu change buli bw'owogoka ku bo n'ogenda awalala ebibyo biba biwedde n'olwekyo nze sisobola n'okweraliikira dde n'omulundi n'ogumu now n'alabye basajja mivule abalala bamuyita basajja biwempe kati ate namwe abantu ba NUP mulabe kino NRM bw'eba esindika abantu abanaalumba BobiWine abanaamuvuma esindika ebimpenempene teri muntu ategeera mu Uganda muno gwe bakozesa n'agenda n'alumba BobiWine nga munabyabufuzi walina ekyaluubirira basindika bimpenempene kati nga n'olaba basajja mivule nze nsobola kudda mu basajja mivule ne principal yinza butamuddamu naye basajja mivule bintu bibiri ekisooka basajja mivule abantu abakutuma okuvuma n'olumba BobiWine ne NUP simanyi NUP abajijudemu banyubanjaga simanyi ate ulira ntabajijudemu nti basiyazi basajja mivule abantu abakutumye olumbe BobiWine ne NUP olina kumanya kino ekisooka abakutumye abatuma basajja mivule mpuliriza baruzi bante era kati bo basibafaamu naye gwe batuma leka kwerebera nti oli mulunzi wa mbwa gorunda mbwa basajja mivule yes gwe mulimu gwe nobwo nazituma simanyi German Shepherd ne orunda mbwa dog ne kati raba NRM bwejoga abo betuma okulumba Kyagulanyi abarunzi b'embwa yo mulimo gwa rundambwa kati just imagine yo bwe yasoka ugende wa Kyagulanyi nafubutukayo yara yagara kunyonya yo political mileage mbadde mu NUP nvuddeyo ne kutuuka eri kati ekirabo kye bamuwa yarundambwa baraba mutuma barundante basiba amafamu gandi ate basajja mivule nkulinako data gonagenda mu maaso nja kwogera ne kyakugobya ku Impact Radio mu Ndeeba ogamba nti abantu ba NUP basiyazi gwe kyakugobya ku radio mu Ndeeba Impact Radio kiki ekyo wakola genda ku NUP mpora nja kukwabya awo tutuse yes ekyakugobya omukyala gwe wabonyabonya nkomyawo kati NUP agigende mu mpora ekirala nasese nnyo nga ndaba Secretary General wa FDC Nandala Mafabi yabadde ku mukuto ogumu ku TV
nga bamubuuza nga musirise nnyo ekibiina kyammwe kiringa ekitaliiwo bananga omuntu nga amaanyi gamuwedde nga abonyaabonye mu by'obufuzi ekyokwekwasa tekibura yagambye bw'ati nti ffe twasalawo tusirike tuwe NUP ekyagaanya yebekola omulimu nti oraba ne Katumba oye naye kenyine yasabye olukusa poliisi agenda yekerakase ku bintu by'amafuta. Katumba oye yomu ku regime apologists za government n'olukusa poliisi esobola kulumuwa wabula abantu kye batamanyi oraba nenandara mafabi ne FDC nabo bachanyonya BobiWine akyababuze. In fact nandara mafabi ekyayogera nsobola kumutwala nti yomu kuba agents ba government. Why? Nenga si agent. Nenga byokora Kyagulanyi yagamba turi barabiranga ku bikorwa byabo. Nga Bible bayogera. Kati nandara mafabi yekyayagala ayagala Kyagulanyi ne NUP buli kanta kanabeerawo communication ebe kubeere kwekarakasa. Kituufu oluusi government ewuliriza okwekarakasa nesigwe sirye kubo lyoka mu kwekarakasa kwa FDC simanyi wokutuwaka simanyi ki olowooza kiki Abannayuganda kye bafunamu wabula ensonga eryemu lwaki abantu nga nandira amafabi ne FDC baagala Kyagulanyi ne NUP bekarakase kebe NRM regime eyagala Kyagulanyi yekarakase lwa bintu bibiri. Ekisooka Kyagulanyi bwe yekarakasa bwati era bwerirubo olumuni Katanda presidenti waffe nakunga abantu nti mwekarakase mugende ku luguudo ne mugendawo bino byengende kubagamba mugenda kugamba nti Byarugaba malayika bibagambe natuge Byarugaba. Ekisooka njagala mujukire mu 1996 nga tuli mu campaign za president nga Museveni yali yesimbyewo n'abantu bangi ne contendo w'amaanyi yali Semogerere. Semogerere yakuba olukungana lw'amaanyi e Masaka nga lumenya emiti naye bwe yarakomawo abagambibwa nti bawagizi ba Semogerere kumpi buli muntu yari atundira ku kubo yakubwa n'ebintu by'ebyo yari atundirako nibitwalibwa. N'olaba statement yanje abagambibwa kubanga amanye kyaliwo regime yamuteekamu abaana nibalya ebintu by'abantu nibakuba abantu Semogerere mu lukungano olwo akomawo akaruka Semogerere wekafiira nga abantu beebuuza ono ayinza atya okutufuga bwakwata obuyinza abantu babawagizi be engeri gye bayisiza abantu ku kubo onayinza kubeera mu kulembeza eki naye yamuteekamu hooligans ye regime. Kati Kyagulanyi nyonya gye bamunyonyamu bwe kali mutanda nakunga abantu bagende ku luguudo mu Kampala mu state erina capacity esobola kukunga abantu nobwe baba 10 bokka emiyayi nenga za regime apologies ni babateeka mu kwekarakasa okwo bayinza kukuba abantu mu Kampala bayinza kubba abantu mu Kampala bayinza kulya emmere y'abantu mu Kampala owulira bayina implanted ones. Jukira amagye ne poliisi barumbako offices zaffe Kamoocha batwala ki batwala emijozi gyonna obukofiira byonna ne babiteekawa badde bikosa onakumba byambale bagambe bwe gaba magye bwe banga uniform y'amagye amagye njagala mu byambale bebuzina nga uniforms ez'amagye eza NUP nga bibambalo bya Uganda police amagye mwambale uniform yamwe yiyo ate kinasoboka tikisoboka kubanga si uniform y'amagye eri uniform ya NUP wabula baziterese
zirina omulimo ze gugenda okukora one day. Lwaki tebatungisa zaabwe? Mu kwekalakaasa BobiWine okwasobola kuteekawo abo bantu benkugamba basobola kubateekamu buli omu ajja kujja ng'ayambadde red top ne t-shirt eza NUP eza BobiWine. Abatagenda kebera zire ze baatwala bazitereka. Mulabe kye mbagamba ng'ekye baliko kati bamunyonya. In fact, let me tell you this, ekibiina kya NUP bwe tutagenderere nitugendera ku bigambo by'abantu ekyendaba kitugenda kusoboka. BobiWine ebyo byonna abimanyi. Eno gavumenti okutya kwetamu BobiWine ne NUP nga singa BobiWine akora Besigye nga bwe yakoranga kwekalakaasa buli kaseera amuteringi ekibiina kya NUP bakiwanduukulula. And it's their target. Bakole ebyambyo. Yes. Nga bagamba nti kino kibiina kyanabaki banange kibiina kino ekyabayaaya banywi b'enjaga baabo. In fact nobwe bayinza kuteekamu n'abana aba petrol bombs nabo ne bazikasuka nga baga muraba kino kibiina kyanabaki nga banyonya engeri gye banawandukululamu ekibiina kya NUP nga banyonya engeri gye banadde gye bana image damaging kye banyonya just kye banyonya. Naye nandaba amafabi nkubuuza okusirika wagambye nti NUP mugiwadde ekyaganya esooke kule red card gye mwateekako Kyagulanyi yabawa olukusa olyoke ogambe nti timusobola kwekalakaasa kubanga mwalekera NUP red top Kyagulanyi mwamusaba olukusa? Mwamusaba olukusa. Kati bo ekye baliko baraba buli kintu kye bapanga kifa. Nabagamba nti ebyobufuzi nga bwe biri mu Uganda buli project gy'oteekako y'ebyobufuzi nga terimu Kyagulanyi ne NUP ebeera nfu. I told you nabagamba nti dead on arrival nti red card ekibateddeko tumanyi omuramwa gwakyo ekyo kifu. Red card eriruddawa kati ebyo ensonyi n'obuswavu bulira kati ate babiteeka ku Kyagulanyi ne NUP. Naye ekituyambye weetuli abasobola kunyonyola n'abantu balaba kati mbawadde kyokulabirako red card gye mwateekako Kyagulanyi abawa olukusa era eriruddawa mutuuseewa. Kakati ekyo ndowooza abantu mukitegedde nti bano bantu beekwasa bwekwasi ekyo baliko kintu eki kimu baagala Kyagulanyi agwe mu panchi zaabwe eza gavumenti abeere omuntu w'oku street agende mu butale abantu balye ebintu by'abantu abantu baruutinga amaduuka balyoke gavumenti eryoke gambe nti bano banywi b'enjaga gino miyaye tigisobola kubeera n'ekibiina kya byabufuzi nga bakiwanduukulula. Ebibiina ebimu ebyesaagala nga bifuna obuweerero kubanga ebimu n'okusa kubiremye nga ye obwongo bwabwe bona babuteeka ku NUP. Yes mubuteekemu naye mukirize enkyukakyuka bwe ziba zize n'ogaana okukyuka enkyukakyuka zo zikukyusa. Bw'ogaana okukyuka enkyukakyuka zikukyusa zennyini. FDC n'abantu abamu ng'aba Democratic Party byabasobera, they were shocked okulaba Kyagulanyi engeri gye yajjamu kumpi n'amira opposition. Ekyo kyonsobola kukikiriza. NUP yamira opposition naye yenkyukakyuka eri gye nkugambye. In fact ne FDC yamirako opposition. Kati FDC yongisaasira tesobola kukiriza nti nayo olumu yamirako opposition. Ekiseera kyayo nikituuka ebyayo nibigwa. Kati kono kaseera ka NUP kati FDC eganye kukiriza nti akaseera kayo kagwawo kano kaseera ka NUP tenaba kushifuna yakifuna naye they were shocked. Omanyi kufuna ekyekango
ne balabanga babasandikira kati FDC yafuna kyekango olwaleero bonna banyogovu naye okubeera abanyogovu ebyobufuzi bizibu manyi enkyukakyuka ziringa lumbe olumbe nga lwakugwiridde mu ndakiika egi yuwanomo enkyukakyuka bweto bweziri kati enkyukakyuka zakwata ku FDC nezikwata ku DP byebibiina ebiganzi kati okukkiriza olwaleero nti banange titulina kyakukola twegate ku mwana ono twegate ku NUP eno bo baraba nti kanupu kana kakaja emyezi 5 nako katumire bitajja kusoboka owaffe tulinayo olugero olugamba nti agoogaye ne gugabutosa ekitegeeza nti bw'oba ogoya akaro n'oteekamu amazzi n'ogagaya nti n'ogagaya nti gano ganagiisa akaro kayinza kwonooneka kumpa amazzi nga mangi gwe oganye kukiraba kati NUP kajanga kantu akatono ne bakagaya raba bwe kageja ate ne bagana kukiriza ne bagana kukiriza so ebintu ebyo ebyenjogera ebintu ebyo byonjogera tulina kuba begendereza n'okusingira ddala abantu ba NUP tubere begendereza tubere basaale tubere committed tubere focused tuleme kutwalibwa obukoryo bw'abarabe baffe ekibagala tukole urira bwaga nti ne Katumba oye naye nagenda kwekalakasa nga NUP eryawo Katumba gwe tumanyi kati FDC eringa ekkiriza nti ne Katumba naye abasinga amagezi n'obwongo kati ye bw'aba agenda kwekalakasa kati FDC yo bwa kimwe timukikola n'abagambye muteeka ku red card ani yabawo olukusa kati ekyokwekalakasa timukikola bwakimwagala NUP yebe yekalakasa in fact nakitegeddeko leader wa opposition parliament Masias Mpuuga yawandikidde speaker wa parliament ayite parliament mu luwummula bateese ku miwendo gy'amafuta olaba communication ya NUP proper one and professional kati ekyo kibanyiga kibasobera NUP erina communication yayo eri advanced so not everything kati bo bagamba nti NUP tiyali wandikide net speaker nti yita parliament tuteese ku bino nti bayite mu kwekalakasa buri muntu abeere n'olubimbi lwe abamanyira kwekalakasa ku street mu kikole mureke kwekwasa NUP ebyo mukola byonna NUP si yabawo olukusa muri kibiina kyetongodde gwe mugamba katate mukirize mugamba ntata asooke yaba abawo olukusa alidinga okwekalakasa so ebyo byonna eyo deception diversion bwekye baliko baagala bwagazi NUP egwe mu sheet ekitagenda kusoboka nga ba advisor mulieno tikigenda kusoboka kati ngamaliriza nze oraba FDC ne red card yayo na waliwo omusajja mu Bible bamuyitanga ani yabeera n'amaanyi nga gava mu nviiri bamuyitanga ani Daudi no gwaje ne omukazi najja na yebase namubuuza kwa yamulimbalimba namunywesa emyenge n'atamiira ne bagenda ne mukiko I think it's Herod kakati oyo musajja amagezi yaragalina naye oluvannyuma rw'okumutega omukyala abakyala awo batulema omusajja yenna bw'otabeera mugezi nnyo bakumaliriza mangu bamutega omukyala
genda okite orabe omusajja oyo ekimuwa amaanyi ge gavaawa. Yali security ye kyali kyamake nga amaanyi gava mu nviiri zaali nyingi. Bwe yemara kwegadanga n'omukyalo oyo marayo n'amugamba nti naye kirabika tonjagala. Bw'oba onjagala mbuulira amaanyi go gavaawa. Omusajja n'amugamba nti amaanyi gange gava mu nviiri. Bwe baali beebase n'akwata amakanso bakagirita enviiri zonna yacwi n'azisalako. N'acommunicatinga n'abali abarabe ne bajja. That was the end of that man. Red card yarize kujjako Kyagulanyi enviiri. Kyagulanyi n'abaketta n'agaana kubeegattako. Naye singa yabeegattako amaanyi ge we gaali gava gonna gaali gagenze. Naye bwe yabaketta n'abimanya, where is red card? So omulimu gwaffe gwakubeera nga tusuna ku pulezidenti waffe. Abintu bwe bijja tugamba nti nedda banyoonya kimu kusalako enviiri. Tokkiriza tebakusalako enviiri. Era nagamba sekretary jero nti tokkiriza pulezidenti waffe ne bamusalako enviiri. Amaanyi ge we gava. Nkozesa ekigambo kya nviiri n'amaanyi ge we gava, Katonda y'amanyi. Kati ye Kerodi yagaana. Kerodi mulala. Kerodi yali muntu muzibu nnyo. Yasalawo bato Yesu abaana ba myaka ebiri buli mwana afe. Kerodi kati ye mukulembeze waffe ono kati. Yogera nti oyagala kwesima gwa president ng'oli mu NRM orabe. Mbasiibudde. Okay. So n'olw'ensonga eyo ey'embeera yeri mu ggwanga ate kyolunaku twali twebuuza lwaki okulumba Gladiator BobiWine kwayitiridde nga balumba kino ekibiina kya NUP. Naye ku Byarugaba abadde analysis ennungi ey'oyo omukyala gwe batega omwami mu Bayibuli bamuggyeko era ne bamufuna finally olw'amusalako enviiri amaanyi ne gamuggwa. Twebuuza red card yaliza okumaliriza Gladiator g'okiraba otya okiwuliriza otya? Naye ate mbeebaza nnyo mwebala okusigala nga muga program zaffe ku Flash Channel Uganda. Mwebale ate temwerabira okusigala nga mutuwagira okutuwagira kwa njawulo. Kwagala Jajja NUP mwebale nnyo. Enamba ya Jajja NUP eri 7729080933 mukwereka essimu. Mwebale nnyo mwena abamusindikidde ku matana anywa kugega n'amaanyi gemulaba nti nno enjuga gyayogeramu amaanyi gakomyewo naye nga si kwagala kwammwe na kwansi yaffe yonna Uganda. Mwena abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo, abali mu Kampala mbatumiddeko nnyo. Ekikulu kya byonna mbagala nnyo kuba nti nno we are what you are. Mweffe femme because you always guide us. Ntugamba tamutambule bwe muti mukole bwe muti. Kuba nti emanyi program byetukola bintu bingi ate byanjawulo. Naye naffe tubagale nnyo mwebale kubeera kuffe ku www.theflashlightug.com. That's our website. Amu ne namba zaffe z'essimu kwe ziri wansi awo ku 772915165. Follow us, advise us and guide us. Please kindly subscribe to our programs. Keep watching the next programs all the time. Abiri mwebiri wegute okutandise okutambula obyebufuzi yakasameme. But the chamber server, you have to be nice to everyone. Tusobole okutambuza ensi yaffe Uganda. Wotali siriwo tweyagale tusobole okutambuza ggwanga ebeere berina okubeera. Ku lw'obulungi bw'eggwanga tubagala okubeera